Waliwo omukyala yatutuukirira mabega kaawo omwezi gwa May nga ye atutuukiridde nga yeemulugunya nti musomesa yakwata omwana we wa myaka 11 namusobyako. Naffe ne tugulawo file eya abbreviated defilement ne tutandika okukola okunoonyereza n'okunoonya eyakoze ekyo. Ye omwana yatugamba nti omusomesa eyamusobyako, omusomesa gwe bamuyita Katooke Laston. Katooke Laston yamugamba nti jangu nkuyigirize nkufule otandika okubeera omukyala ategera ensi eno. Nga amaze okumukozesa namugamba nti tabulira omuntu yenna wadde yagenza kukoonadukira owa metro nga wulira obulumi, ate metro ekifo ky'okutuukirira poliisi, ye metro yamugamba nti sirika namuwa panado. Naye mu mukisa omulungi omwana te nakubira maama we essimu. Maama we Nakaalo Rose, kati Nakaalo Rose yatutuukiridde ne tuyingiza omusango, tutandika okukola okunoonyereza. Nga tumaze okukola okunoonyereza, ono omusomesa Katooke Laston yagezaako okudduka ne bamutrakinga ne bamukwata eri Busia nga anaatera okusala eri sayidi za Kenya. Naye mukisa omulungi twamuleeta paka Musange okumugyako statement. Nga tumaze okumugyako statement, fayiro ne tugiweereza omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti n'agisoma n'atulagirira atutwale mu kkooti. Nga 17 omwezi oguwedde gwa June twasobodde okumutwala mu kkooti nga tumuvunaana omusango gwa aggravated defilement. Kati ali ku lumande, naye tukyali mu muyigo tunoonya metro twagala kumukwata naye tumuze ku musango ogumu. Omusango metro kyeyakola ekisooka yagezaako okubuzabuza obwenkanya justice, ekifo ky'okutwala omwana mu poliisi yasirika nawo omwana panado. Eyo omusango weguli. Omusango gye eyokubiri ey'okusobola oli okukwata omwana kyekyo kati muyigo gye tulimu ey'okunoonya metro.